Etusaza dansa Mukama atuwa obulamu atuwe ssente tube nga tuli balamu tutuukeyo manyi nga tonnakola ntegeka zonna olina okusaba obulamu kubanga ffenna tukimanyi tutambulira mu risiki z'amaanyi. Abaganda baffe bangi bafuna obubenje bafuna obuzibu mu mirimu gyaffe era katwala kakusa kano okubasaba mwenna musabire Alimpa ne ttiimu ye wamu twongera osabira familia omugenzi Lady Grace ne Viper Ranking bafunye obuzibu mu mulimu gwaffe kubanga tutambula kiro tutambulira mu makubo amabi tomanyi gy'olaga naye ng'olina okugenda kuba bafaani baffe bali mu buli bitundu eby'enjawulo so Mukama atuwa obulamu tutuukeyo. 13 January tusuubire nti Diamond Platinum anaayitibwa omuko waffe. Ani ayongerako ekyamuko? Muko omwekusifu anaayitibwa era ku lunaku olwo Diamond Platinum Spice Dangote. Bamuwadde amannya gonna. Buli omu ayitiddwa ku mukolo ogwo. Buli omu muyite abaana abasobodde okujja era mujja balaba bajja kujja. Bannaye simanyi nga bwe mugambye nti buli omu muyite anaasobola okujja nja kubanga neesiimye nga zze tudde kukiddako. Everyone is invited on the 13th of January. Yes. Okay, Spice Diana kulamusiza. Zeta amali ava Media and Spice Diana, Team Spice Diana, the gadgets. It's our day. Iranga njagala okutwala omukisa guno to thank you all okumbererawo for the past 6 years in my career as Spice Diana. Thank you so much guys. Mwebale nnyo. Thank you for making me and thank you for maintaining me. Omanyi bintu biri byanjawulo omuntu asobola okumakinga naye ate okumaintaininga ne kiba kizibu. So thank you so much for maintaining me. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Etusookera ddala ensonga why we are here is because of 13th January year. Era nga omwaka 2023 njagala guba omwaka ogw'enjawulo. Yes. For the past 3 years ng'ovudde kujja COVID, Spice Diana mbadde ne concerts back to back era nga mmwe bantu ababadde basobola otambula nange nga munnangirako nga buli kimu kitambula bulungi nnyo era we mutali we mwatandibadde nsuubira sandibadde na concerts ze mbadde nkola era mwebale nnyo mwebalire ddala. Last concert we had was 2020 era nga sijja kwogera bingi ebisinga mwalaba how it went. Concert ya selling out emiryango ne tugiggalawo ku ssaawa 10 ez'akawungeezi. I expected a turn up but not that much love from my fans. Naye because twakolagana wamu ne media, it happened beyond our expectation. Era abantu bangi basubwa okubanga tebasobola yingira mu concert olwa space ya Freedom City. Bangi baddayo waka ne tickets zaabwe, bangi banyigirizibwa, abantu bangi bayisibwa bubi olw'akanyigo aka Freedom City. Era y'ensonga lwaki nasazeewo mbanjulire venue yaffe gye tugenda okuba nga tukoleramu concert yaffe 2023 nga bafaani bange bwe bansaba omwaka ogwa 2020 the Spice tufuneyo a bigger place for the gadgets. Tugenda kubeera ku Cricket Oval era nga nsuubira nti buli faani wange ajafuna enough space okweyagala okwetaaya tunyumirwe. Nzize nkola concerts era nga njagala nnyo the best for my fans. Saagala just kujja kuyimba because ekyo mundabye nga nkikola mu shows ez'enjawulo. So njagala nnyo mbawe ekisinga because you deserve it. Njagala mbawe show etabangawo mu Uganda. Siri nnyo mulungi mu kwesoma naye mumanyi ttiimu yange bwe twogera tutuukiriza. We are trendsetters that you know.
twagenda ku Platinumz tukolawo ebyenjawulo era bangi baziba kati batambulira mu bigere byaffe because twagala ekisinga for you guys. Era cricket oval mu 2023 nga 13 mbabuulira is not just going to be about Spice Diana singing. It's going to be a show to remember. It's going to be something worth your money. Zogendo Sasula. From the stage, from the security, from the performance, the costumes, the dancers, the everything. As an artist, it has to be a full package. It's not about just the voice and the music. Kuba tuzze tukola ebivulunga mutulaba ne tuyimba jjo mbadde kamuli ne nyimbira abantu emitwalo luli ne ngende wa. It's not about that. Concert ebangambaga. Era njagala mujje and witness the best of Spice Diana on 13th January. I want the best for my fans. Byemulaba bakola mu O2 mu stadium ezenjawulo tugenda bileta Uganda. When it comes to stage ekyo kyo simanyi mwe munayogera nga show emaze okuggwa ya. So njagala nnyo tukwatagane tukolagane wamu as media and the art industry. Right now tuze tulabanga mu supportinga abayimbi baffe twakuba omulanga twogedde ku Nigerian shows okwatayo na biki musoke mwekubireko engalo buli wa media ali wano. Thank you so much for pushing Ugandan music. Ebivuli byonna ebizebeerayo concerts z'abayimbi muziwagidde which we all want. Nga Spice Diana nziramu nnyo amaanyi nga ndaba concerts z'Abannayuganda bafani baffe baziwagira kubanga ffenna kye twagala. We need that spirit, yeah? So ndowooza tukulanga industry ya music as we speak because twalinga tutunulira nnyo obufu obutono just like ng'omuntu bw'anaagenda Kampala n'akola concert. We're looking at stadiums right now. We're looking at 10,000 people plus right now, which wasn't the case then. Kitegeeza tulina growth. Tugenda maaso, tukulaakulana, kye twagala okulaba. I've seen concerts ezibaddewo previously. Tewabaddewo flop name. Yeah, kitegeeza tugenda maaso. So njagala okwongera okukkaatiriza ensonga yo supporting our own. Let's support Ugandan music kubanga tugenda funayo any music atali Ugandan music nga yewaffe. This is our culture. It starts from home. Nekiryoka kitambula ewalala. How can we be better mu kino? Twagala nnyo ebiseera ebisinga okusoosowaza what is not ours. Ate nga tuleka ekyaffe. Ebiseera ebisinga teri neighbor ayinza kwagalira mwana wo singa gwe bw'oyinza mwagala kuba gw'amanyi obulumi n'omwana wo kyategeeza mu bulamu bwo. So I want us to use that tumanye nti no ffe abayimbi ab'e Uganda ffe bammwe. Ne munaatambula ensi ogimalayo temugenda sangayo mulala wammwe apart from us. Let's find a way okulaba nga twekulaakulanya. If wajja ku front page in 2018, I feel like omanyi Spice Diana owa 2018 ku front page ne Spice Diana gw'otunuulira eyakuba Freedom City. Owulira otya ng'oli part of my journey nga gwa mmeke nze n'ogamba nze mbadde nga nkuba stories za Spice. I let her fans know about her life. Nenzanya music we. Nemwogerako nze sisuubira nti waliyo ekibi ekyongerako okuleka okugattako okutoolako. To my media guys, my friends, brothers and sisters, tuleme kunoonya cheap popularity, cheap likes and views. Let's focus on pushing our art industry. Ejjaba surprising nnyo tejjagenda wala nnyo ate tugenda kulaakulanira wamu ffenna tukifunemu tugaggawale. Because personally mukama mpadde omukisa okumeetingako some icons okutambulako n'endaba ensi bwetambula neneebuuza ku balala how their industry bwetambula mu nsi ez'enjawulo ne bakugamba the only way they have made it it's because they support their own. Ate era balina ebibi naye bapushinga birungi kubanga teri muntu ajja kujja Uganda nga mulimu entalo mulimu okutta abantu mulimu enguudo embi buli muntu ali outside Uganda nalaba nga Uganda erina climate ennungi erina parties erina abantu abali welcoming ajagamba njagala genda Uganda. Let's sell what is good about our country. Ne bw'oba ng'olina amaka ng'omanyi mubeera mu nnyombo ne mukyalawo
when you go out there, oyagala painting a kifaananyi kirungi about your family. Because that's what you want the other people to see. Sisubira tojja kwagala ogambe bannaffe twasuze enjala ewaka, mukyala wange bannanga ayomba, mukyala wange awunya akamwa. I don't feel like you want that kind of picture more public about you and your family. Tukize mu music industry. Tulekeraawo tunuulira ebibi ebiri ku bayimbi baffe. Tunoonye ebirungi kuba omuntu ne waba mubi ayina ekirungi ekimuliko. Let's push the positive vibes and the talents of our artists. Tugenda bazzaamu nnyo amaanyi nabo bongeremu effort y'amaanyi okulaba nga tupushinga industry. Buli ali wano situbira nti waliwo omutembeeyi, ffenna tulya ku art industry. Lwaki ky'olya ate oyagala okikube wansi? Next year onofuna w'olya. If you've gained from Spice Diana being an artist, I feel like if you push her more, ng'obadde omulyako emitwalo 10, next year osobola omufunamu akakadde. Not physically, but from your business. Mu ngeri yonna gye mukolamu. So, I feel like we can do better. Let's stop pushing the negativity about our art industry to pushing ebirungi ebiri ku art industry yaffe. It's going to make us better people. I don't know what kyenjogera tekikola sense, but tulina obuzibu nti omuntu ajja ku YouTube najja nga wa wiiki emu blogger nayagala alwane n'omuntu abaddewo emyaka alwanye n'ekintu kyatizimbye. Kati nga ffe abali mu industry abaddewo teacher, let's try not to make that happen, because you know how hard it is to make something out of ekintu ekitaliiwo. So that's my idea. Gender was it sobola okukolera awamu okulaba nga tumuvinga industry yaffe fa buli omu asobola okuba nga ate akifunamu. 2023 nga 13 Jan, it's a day for all of us. It's a day to celebrate Spice Diana and the gadgets. This is not my day alone. Njagala nnyo ntuuke nga it's not about a song. My concert is no longer about a hit song. The artists ayagala celebrating a love. Jenfunye mu bafanzi bange nange jensobodde okuddiza. It's no longer about a hit song. It is the love you guys have shown me. It's the love jenjagala nange obbaddiza. It's not about akayimba batutadde over whatever it is. No. Njagala nnyo tukole ekintu kino nga kya mukwano. Buli ali yawulira nti Spice omwagaliza the best in this industry. Buli ali awagamba nti Spice muwagidde kuva mu 2014 and oli omwana gwe nalabanga a teenager kati avuddemu omukazi. I want to see her better. I'm proud of her journey. 13th January is the day to celebrate me, to celebrate you guys for the love that you've given me. Mu kintu kino sikoze nzekka. Of course, Manager Roger, as the headmaster of this whole thing, before any concert in my life, I met Manager Roger Nangamba. You're going to do a concert. Nemugamba nze ntya concert. Sina wentandikira. Nangamba, you can do it. Era twatandika concert ku front page. Nangamba tutya kutandika n'ekitono. Bw'ona olinda ekinene otandikewo ng'oli munene oyinza obutatuukayo. Naye buli bw'otandika ne baby steps mpola mpola ne tuva ku front page n'abantu nga 2,000 n'ogenda ku Freedom City n'okola abantu 600 plus n'oddamu n'okikuba n'ofuna abantu 1 plus ku 2, kitegeeza omuntu oba okulaakulana. Ye muntu aba akwagaliza ate akulaga ekituufu nti omuntu tava from 1 n'atuuka ku 100. There is 1, there is 2, there is 3, up to 100. So Manager Roger, thank you so much for believing in me, pushing me to do this. However much, sometimes zinange ebintiisa kubanga buli muntu atukola ebinene. Twagala ebinene tutubikola because si byangu. But thank you so much. Njagala okwebaza Mukaya Events. Omwami Mukaya is our good friend. Tukoze naye emirundi egiwererako ddala mu shows ez'enjawulo. Personally, I love working with my friends. Chimpa peace, kubamba manyi tujja kutegeeragana. Kyova olaba nti nno twasazeewo tukole ne Mukaya Events kubanga mukwano gwaffe tuzze tukolagana naye mu mirimu egy'ebivulu
era kyova olaba nti akoze buli kimu okulaba nga concert eno ebatuukako. Mumupere engalo ez'amaanyi Mukaya Etusaza. Era nsuubira nti ng'omuntu ayagala nnyo ebintu ebiri organized and professional, nalonze ttiimu esinga. Mukaya is a very organized person, wamu ne source management, that's manager Roger, ne Mike. Tugenda kuba nga tutambuza ekintu kino okulaba nga buli faani wange ali gy'ali ategeera ku concert. Naawe ali wano nkusaba kyongereyo okitambuze. Let everyone know about this day kuba saagala bannange tusubwe ekintu kino. Twatandise dda rehearsals era gye tuvudde okujja wano eno okulaba nga buli kimu tweteekateeka, tetwagala bintu byakupakuka. If you know Spice Diana, you know weba concert tutandikirawo okulanga buli kimu ne kitambula mu time yakyo ne tukola ekintu ekirungi. So tewabaawo kutya mu kintu kyonna. Bw'oba olina ekibuuzo kyewe mulugunyaamu oli wadde mbokimbuuza kozi nazze kubaddamu bibuuzo byonna okulaba nga tewali muntu yenna awa information etali ntuufu. Mwebale kumpuliriza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tujja kugulawo emiryango ku ssaawa 2 ez'okumakya kubanga eno show si ya bulijjo, egenda kubaamu ebintu ebyenjawulo bingi. It's going to be a family show. Tuyina ebintu bingi ebigenda okusookawo. Totya kuleeta mwanawo, temugenda baamu kintu kyonna kisitaza. If you've been to my concerts, you know what I'm talking about. Totya kuleeta mwana, totya kuleeta taata, maama, jjajja, buli omu. So tugenda kugulawo mangu nnyo. Tujja bbaawo n'ebisanyusa bingi throughout the day paka akawungeezi. So tukeereko okuyingira emitwalo 2, VIP emitwalo 5, tebo za millioni 2. Yeah. Mujiwulidde show. Mbesiga bafaani bange era nkimanyi nti Mukama agenda tusobozesa okutuukayo tufune akajja ate tukikube. Okulya ssente si kulya mwana. Team Spice Diana mbesiga ekikwata ku Spice they can go hard for me. Ekyo kyo Mukama nkimwebaliza. Twagala tufuna abantu emitwalo 3 n'okwambuka ye target yaffe. Katugenda kufuna ku mukulu Mukaya events